Ochalaba emikolo n'embaga ku Bukedde TV1. Nze Pitibwa Lukwago Steven era nviiridde mukono yennyabo. Ovudde mukono mwami Lukwago n'ojja ate eno Yennyabo. Ensonga nali nasuubiza mukwano gwange ono emyaka 9 emabega. Bangi bamanyi okutuukiriza mwami Lukwago, bamanyi okusuubiza ne batatuukiriza ekintu kino okikoze otya? Munnange kisinziira kwani gw'oba osuubiza naye omumbejja ng'ali omulaba ewaka muntu avunaanyizibwa atuukiriza naye by'oba osuubidde oba olina okugwa mu ddene ojja otuukirize obweyamo obwo. Obubaka bw'oyinza omuntu alirira kumugamba nti nja kubeera naye paka. Visions around you bring tears to your eyes, and all that surround you are secrets and lies. I'll be your strength, I'll give you hope, keeping your faith gone. The one you should call was standing here all alone. And I will take you in my arms and hold you right. Ndi bulungi, ndi musanyufu nnyo ky'omwami wange tanswazizza. Nali nakazala bebe wange omanyi ndina kawere wa myezi 3 kanyiriraako Brenda nankubako ka surprise nangamba nti ayagala Jeka nasooka nenta nga obimanyi nga ndi mu leave naye mami nangumya nangamba kyonna kyekiri kijja kuggwa oyo ali waggulu wabanga akyaliwo ng'ali ku lwaffe teri kijja kugaana kale bwentyo natuukirira bazadde bange netuukirira senga wange ow'ensonga mwezi nga gumu mukazi wattu nakkiriza teyesika mwadde akati nyomulala nagaana kubanga oba tomwadde budde bukolaki bwetegeka nadda ku mulimu nembagamba munansonyi walivu ngenda twalanze ya myezi 5 mba mwali mwampaayo 2 neyongeddeko emeka 3 bakama bange tebaali babi nze ndowooza nti bwamukisa nnyo bakkiriza ne bampa obudde bwe neetaaga. Actually omukolo tugutegekedde emyezi 2 n'ekitundu naye ndi musanyufu nnyo nti buli kimu kivuddeyo nga wembadde nkyagala n'okusingira ddala. Obadde n'omwami ono bbanga ki? Omwami oyo nakufuna ndi mu senior 4 myaka 9. Nga naye asoma? Ye yali ayingira university ya 1 nze nga ntula senior 4. That was 2006. Netwekuma bwe tutyo mpola netusoma ye yamala mangu yali kyambogoze ngende Makerere naye era nankuuma. Banaga akavidiyo nyumye nyani yakwambazizza ani yakoze ku bya gomesi enviiri makeup ani yakulondera bino byonna? Mami wange yakutegerera mbyokwambala n'abenviiri byonna buli kimu nalongo nga designer wa naye mama wange Katonda yampa kirabo kuba mazima gali sansobodde ku lwange sirina n'ekimu kyenneesitukira wabula nagamba kyonna kyanaabaleese kyenagenda nakyo. Brenda banayinze simanyi onyumye nnyo obugalo ekitambaala gomasi buli kimu kiri on point. Oyina obubaka bwonna bw'omwagalwawo? Mugamba
nti ngenda mwagala nnyo nyongere muno okusinga yembadde mwagala gyendi ali mubisi gwa njuki ani wange wabala bakidibya naye nze kisigala nga kyekyo yonna akayimba kimuli kyange stivugwe obutuse kanto kyakye era ladde kisinga okunjagaza akayimba ako abasinga obungi bagamba mwami waffe naye nze walayi ne mubaganda bange wange nzekka weka bwente we mwagala saagala musharinga na mutu yenna senga webale kwekuumira ku mutindo webale kwesalira amina ekitibwa kya mukama bisa bulungi webale kusiima webale emikolo senga emikolo tugitambuziza bulungi mukama atubedde atuwadde obudde nga bulungi ne tukyebaliza mukama Mama Brenda akwagala yaŋŋambye senga oyo gw'olaba kikulu nnyo lwaki ensonga eyo agikkaatiriza nnyo biki bye wamukoledde ne abaana era buli omu abawo senga gwayagala Brenda ye yamala ekimuli ku mutima lwaki yayagadde nze senga Nasona Gladys n'afula nze senga ow'ensonga kuba omwana oyo tuze tutambula naye bulungi twogera ebyekikulu twezimba maybe nga yensonga emukweyo lwaki yanoze mbere senga ow'ensonga senga gwe bakugamba nti gwogenda okubeera senga ow'ensonga wabulidde otya nakisanyukidde nemanya nti omwana ninamu obwesigwa kubanga senga ow'ensonga oteeka okubanga omwana oyo akulinamu obwesigwa ngaera akwagala nga alina kyakuzuddemu kakati njagala otubuulireyo obukodyo kibaowadde Brenda tuli obukodyo nga 3 omanyi ensonga ezo zitera kuba za mu kisenge naye bwogamba nti buno nze nga senga ow'ensonga bwe namugambye era kwagenda okufumbira nga nze senga era nga nange bwendi nno ndi mukyala mufumbo naakafumba emyaka 19 ew'omwami wange sisibanga ku ngugu obufumbo bwetaaga kusonyiwagana era Brenda namusibiridde entanda abeera omukyala omukkakkamu omukyala asonyiwa omukyala ayagala bbaawe omukyala azibira ebyama bya bbaawe era omukyala alabirira omwami we byonna gy'ate nga byonna byetoolera ku kigambo kya mukama ajja kuba muwanguzi senga ogenda koma wano ku mukolo oba onaabeera senga ebiseera byonna abamu bw'obwa senga ebintu obitwala gomesi n'ogitwala naye ne gye bukoma eyo bayinza okwawukana n'otamanya ogenda kubeera senga atya asisuubira nti kigenda kubeera bwekityo kubeera nabeera dda senga sibadde senga olwaleero okutandika ku Brenda ntatandika okubeera senga w'abaana abo oli mwanyinaze era okuva mu buto ndi senga era sigenda kubeera senga akoma ku mukolo gwokka ngenda kubanga omwana oyo era twongera okumuzimba kubeera akyali mwana muto ate okuyiga tekukoma tugenda kubanga tugenda mu maaso tumubuulirira obufumbo bugende bulungi mu maaso Sebo kitange ye baseba abalangira tuli maaso gammwe okubooleka bwe tutambudde babakubire mu ngalo tuli wano balaga omusulo gye gwatukubidde wewaawo nga tugenze okuloopa ensonga eno embuga oba oli awo twandibadde tukkakkanye naye ebyo bye twetisse bye eby'omuwendo omunene mutuganye tubiweeyo mu mbeera gye tulimu bakubire mu ngalo kituufu nnyo oyogedde bulungi nnyo era bakubire mu ngalo n'oli antereze mu muzindaalo kubanga tabeera wamu na ssavu lya Buganda wewaawo ng'ayinza omuwerekera naye era ne tuba tuteekawo abantu bano tetubateekaamu bwe tuti kubanga Namulondo teyungwako kati bw'ogambye okumuwerekera abeewo bakubire mu ngalo okukakasiza ddala nti ebintu ebyavudde embuga bituuse bulungi nnyo njagala eno alisiiti eddeyo ekakasize ddala
nti mutuuse bulungi nnyo. Amina mukulu.